SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Nangamba kiyiziko kubanga obuzibe bwe bwava kuki kunzikiza eyo eri mu kizimbe. Omwami omuwe yajja okunkuba empisa yanzita amaaso gano yanetondera nangamba nsonyiwa naye amaaso tugenda gatta kubanga bakwekengera okuddayo ng'oli mulamu kyovola nti amaaso gano galaba gatunula naye tegalaba amaaso bagatta nesigala nga siraba. Kiyagamba nti bamutera ku Mayor's Gardens batutera ku Mayor's Garden yawe Mubende abamanye Mubende ekyenguluwa paka awo bayitawo ku Mayor's Garden abantu ne bajja ne bamujjawo kakati ekituufu kiri nti obwo okujaganya tekwaliko era kumala muganda wange waliwo omwami eyansitula nantwalako mu ddwaliro ly'Emmengo era wali kwayuwe n'obujulizi asobola okubukuwa n'amabaluwa nga yinaawo abasawo ne bamugamba mazima titemutawaana gano gaafa byaggwa kubanga bwagamba nti abasawo bakonfaminga nti amaaso gonna gaafa lwaki nga bwe yajja n'ebifaananyi naye wo yajja n'ebifaananyi yes nabirabako kubanze namusanga wuwe nga bwali n'ebifaananyi bya famire lwaki tatuwa ku bbaluwa ezo ez'abasawo era nempangapanga obusente be bantu bali bewawulidde neebaza nempangapanga obusente nensobola okugenda Emmengo nenkebeza amaaso gano ennaku z'omwezi nzowooza wazirabye sizeewala nnyo mu mwezi oguwedde nenkebeza amaaso badokita ne bansuubiza nti amaaso gano gasobola okulongooka wabula nga bw'obimanyi ebyakaakati bya ssente ne bansaba miliyoni ya ssente nga nze gye sirina era kwe kulowooza nti kanzirewo Madamu Koni addemu annyambe fune miliyoni ya ssente kubanga obuvunaanyizibwa bwo buno bwayeeyongedde. The annual Kabaka Birthday Run returns on Sunday, 7th April 2024, starting 7 a.m. at Lubidi Mango. Use your Airtel Bona bundles to call anyone on any network to buy kits at 20,000 shillings each from the Airtel shops Benjuanuka, the Body Center and New Taxi Pack, as well as Majestic brand offices at Bulange Mango. You can also pay using Airtel Money. Dial *185# option 5 and follow the prompts to complete payment. Kits bought using Airtel Money can be picked up daily 9 a.m. to 6 p.m. from Airtel shops Wampewu. The Kabaka Birthday Run 2024 is brought to you by I&M Bank, Nivana, Uganda AIDS Commission, UNAIDS, Bukit Dol Popular, Daily Monitor, Majestic Brands and Airtel. A reason to imagine. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Saalongo birungi Ivan ow'emyaka 5 buli nkya yali akera ne mutabani we ow'emyaka 10 ne boolekera ekibuga Mubende okusaba ekyokulya mu bazira kisa. Naye olw'omuggalo birungi ne mutabani we onaamukulembera kizibu okuva awaka anti abantu be baasabanga ekyokulya nabo tebakyakola. Kubanga era okufuna ekyokulya abalirwana yagadde oba ayina kaasobodde konna yasobola okundeeterako okulya naye nga bwe mutulaba tetweyinza n'omwana wange ayagadde yatuleeterako okulya. Birungi teyazaalibwa nga muzibe, yali musajja yali yeekolera emirimu gye okutuusa mu mwaka gwa 2019 ng'ali mu kkomera ekitalya. Era wetwabeeranga mu nzikiza mu ndoomi
naye bagenda otufulumyako wabweru nabuuza bannange ti leero batufulumiza kiro koboya ti budde bwa misana naye nze nga sikyasobola kulaba ng'amaaso gaziba. Agamba nti yeeyimirirwa mu mwaka gwa 2021 naye nga talina gyadda anti n'omukyala gwe yaleka yasanga yasibamudde ebibye n'abaana n'agenda nabo nakati tamanyi bibafaako. Nayina abaana 6 n'omukyala nayinako ne baganda bange ku ttaka eryo era olwaleero luno ku bbosi yina gwendabako yadde ono omwana omu okuwonawo akavuyo ako we kabeererawo waliwo eyamusanga ng'ali awo ayenjeera bibye kubanga ebiseera bye yalina emyaka 4 n'amutwala n'abeera naye amumpadde juzi nga tuvudde mu kkomera. Kati mutabani we ow'emyaka 10 gyokka ge maaso ge yamutuusa gye basabiriza era bwe batafuna olwo nga basiiba ate nga n'olumu basula. Olunaku tutambula mu byalo nga 5 tutambula Kaweeri ne tutambula Kakumire eyo ne tutambula Main Street ne tutambula olw'e Kampala ne tutambula wa birungi ono ennaku kati gwefundiza mu kazigo ak'ekisenge ekimu yeevuma omuggalo anti abaamuwanga ekyokulya takyabalaba. Tetukyasobola kufuna yadde atuwaayo yadde 10 bwe kiti ekyokulya kale omuggalo ngwevuma kubanga nange gwantwaliramu abantu abaali bambeesaawo kati baavu bazibu yensonga lwaki nange sikyasobola kubeerawo. Njagadde okumanya oba Ssaalongo Birungi ono yagendako mu ddwaliro okumukebera n'okumujjanjaba amaaso naye byanzizeemu bikwasa ennaku. Omuntu w'obuli bw'ekyokulya ate olweza eddwaliro oba onoozijjawo sigezangako kugendako mu ddwaliro lyonna nti oba bagakebere oba bakole batya sikigezanga nako kubanga obusobozi sirina. Ekisinga okuluma Ssaalongo kwe kuba nti mutabani we tasoma kubanga yamutambuza okusabiriza bafune ekyokulya. Naye nkyasobola okwekolerera ntubeerawo n'omwana wange naye obuzibu bw'amaaso sikyasobola kulaba ntambula bankutteko ngeera bwe mundaba ntambula nkoonakona muggo ku ttaka ekiba kiriwo sisobola kulaba kiki kyeki n'akazigo kendimu ka 3 naye sisobola kasasula. Mu kiseera kino nnyini nju Ssaalongo Birungi mwasula abanja ate ne balirwana abamuwa ekyokulya bakaluubiriddwa kuba nabo tebakyakola. Ekyamazima ono muzeeyi nange wemba siina ekyokulya asiba enjala n'agisiba n'agisuula neera n'enja n'agenda ku luguudo asabayo ekyokulya n'atuukayo n'akomawo nga tayina buli omu akaba embeera. Omugalo watuletedde ebizibu birala nange kati wendi wano sikyasobola emmere kati bindawanye birala ningamba gavumenti emuyambe. Ekirooto kya Ssaalongo Birungi Ivan awangala n'omwana ono ow'emyaka 10 nga mu kaseera kano yamubeezaawo oluvannyuma lw'okubanga amaaso ge gaafa kwe kuddamu nate okutandika okulaba era ng'alajja nakufuna bujjanjabi eri bazira kisa bonna asobole okuddamu okulaba. Kubanga bw'agamba nti abasawo bakonfaminga nti amaaso gonna gaafa lwaki nga bwe yajja n'ebifaananyi naye wo yajja n'ebifaananyi? Yes, nabirabako kubanze namusanga wuwe nga bw'ali n'ebifaananyi bya famire lwaki tatuwa ku bbaluwa ezo ez'abasawo. Era nempangapanga obusente be bantu bali bewawulidde neebaza nempangapanga obusente nensobola okugenda emmengo nenkebeza amaaso gano ennaku z'omwezi nzowooza wazirabye sizeewala nnyo mu mwezi oguwedde nenkebeza amaaso badokita ne bansuubiza nti amaaso gano gasobola okulongooka. Era kati olwaleero luno ne bwontwala mu ddwaliro ki bagga nti gago tegakyasobola kuwona. Wali ogezezaako ogendako mu ddwaliro? Nagendako mu ddwaliro ly'Emmengo nga bwe nkugenda nti mbadde ku malediyo nga nnoonya abantu bange. Waliwo omwami eyansitula n'antwalako mu ddwaliro ly'Emmengo era wali kwayiwe n'obujulizi asobola okubukuwa n'amabaluwa nga yinaawo. Abasawo ne bamugamba mazima ti temutawaana gano gaafa byaggwa. Kwata sente ze bakuwadde tombuulira kirala. Kwata sente ze bakuwadde wezoowulira z'oyagala okumpa nganze masikiini wezoowulira z'oyagala okumpa zikwate ziteeke ku simu zange zombi biliyo zirina oba oteeka ku MTN oba oteeka ku Airtel wezoowulira z'oyagala okumpa nkwegayiridde ne wange todda. Nga kye yakoze kati kiyinza okubeera nga eyinza okuba yembeera ye
nange yazindiisa nawe kagamba yakusigako akasa. Yes, nti kati ffe ebyaffe munaye tulaba bingi. Olowooza famire yekyaliyo, abaana balowooza bakyaliyo. Mukama Katonda yamanyi era kyenkintambuza nga mbanoonya ne mukyala wange ye muzeeyi okugamba nti abaana be bonna baabula ne mukyala we neŋŋanda ze famire yo yonna. Yes, kati nenzijukira nti ze lwenagenda omukolako ate muzeeyi yalina akatabani ka kalenzi ffe teyajja nako anti nze kyekimu ku byanneewuunyisa nenzija mangu mu comment section neŋŋamba nedda muzeeyi ono alayika ali mu kulimba nsi kati nze akaana ke yandaga n'abo ke balabye nga vidiyo etandika ke yatugamba nti kake kabulira wa siri amanyi mukyala bali bamuyitani mukyala wange bali bamuyita Namagembe Joyce Namubiru Joyce n'alongo wange oba akyaliyo. Abaana be yalina be baani amanyi? Omukulu, omulenzi omukulu yali ye Serugo Joel. Mu baana baate? Mu baana bange omwana omukulu bamuyitanga Birungi Kaweesi Joel, ye yali omwana omukulu. Bakututte bakusibye mu komera. Ye mama. Komera wamalayo bbanga ki? Okuva 2019 bakutadde. Batutadde mu 2021 ng'ennaku z'omwezi 4. Tetwawozaako. Bansiba 2016 omwezi ogwokubiri bantadde omwaka guno guwedde mu mwezi ogw'omunaana. Magaye nti muli munaku mmeka emusula mu muzikiti kati mubuzaayo si mwenda okutuuka ku Idi olwo nabbi atera okujja ekiro nga muli musula mu muzikiti Nabukadineza Nairatul Kadiri ati agenda kusuba. Anyway, kwa SB4 Media tugususuka kwe tuli muzukulu wake bajjanze nkubuuza konga nasubiza nti sogani yaffe Tuggussa Enssonga tetwakyetuma bwetuumi ffe tugoberera ensonga paka kugiggusa tuli ku nsonga za muzeeyi yatubisizza obukadde 10 beyagala tutabbe ssente ze tenga amazima nga kutujwetekako kijja kitya ngero kujjukiza nti muzeeyi ono yamanya nti tumuguddemu ku bitono bye twali tulinako yayagala akyuse omuzannyo atukube n'atamanya nti kijja temuviiramu obuzibu mu kufeffetta nga tubasuubiza kitundu kyaffe kiri ekisembyeyo titugenda kujja mubende tuva step by step. Waliwo mu lockdown eya Ebola eggwire eralabikirako ku NBS akantu ako abasinga okulaba eggwire eyo mwaliraba era nga Mukama waatuwagala tugudde ku yakola eggulire eryo Mr. Fred era mu bitiibwa ebingi nsanyusa okulaba taata wange neza nange kusanga muganda wange SB4 era emirimu gye agikakkalabiza saidi zeeno emubende nenga akola ekitongole ekya NBS nsanyusa okulaba nange okusanga muganda wange mubende ali atya mubende si mubi nga bw'otusanze ekibuga kinyirira nga bw'okiyiseemu naffe abakikoleramu ndowooza otulaba Kampala mutusinza kimu kuba nalinnya nti mulimu capital city tugenda ku kyatulese kasoke tumirako manager wawana atuwadde ekifo awana abantu walungi nnyo Reba restaurant wano ka environment akalungi ojja n'okiringamu kumpi n'ekkubo era abali mu mubende muno oyitirawo ko wano kajwisi we kali akawoomu n'ekyennyanja pulidde agamba nti omubanja ekyennyanja newendi ba Kampala onkwira kulanga nti manager akikoze lwali bampise nja kuweereza akameseji kuba kyo kiwoomu naye nga nkutumiddeko nyu manager wa Reba restaurant wano emubende ku Main Street ne management bonna mwebale tuwa ate akafukano tukolerawo olunaku olwaleero tule Mr. Fred yalaba story yaffe ya muzeeyi twagipostinga najja abazeemu ku comments ezaalimu yakomentinga comments twaziraba naye akaseera ako twatulowooza nti buli yakomentinga yali alemesa muzeeyi tusaba kwetonda kutuusa okwetonda eri nti oba oli awo tulabula ne tweyongera mu maaso so tudde ku mboozi eno wagikola ddi SB4 emboozi eyo
Najikola mu mwezi gwali gwa 11 omwaka 2022 mubendo olwo nga tuli mu lockdown y'Ebola batusibye tuli ku muggalo muzeeyi ayita alajana ayagala abantu bamukwasizeko jukiro olwo nga n'ebyentambula bizibu okuleeta emmere tugamba abantu abamuyambanga nabe ekyokulya kati bawamma kiwamme muzeeyi oyo okumumanya waliwo omunabyabufuzi yamundaga manyi kati fe abamawulire tubanga ddoboozi lyabo batalina ddoboozi kati yankubira essimu munabyabufuzi oyo sijja mwogera linnya olw'okusobola okukuuma ekitiibwa kye naŋŋamba waliwo muzeeyi bambi atambula n'akaana akato naye bamusiba ate muzibe twale badde tumuyambe engeri gye tuli mu muggalo emubende wano nti ekyokulya oluusi kimubula at least abantu banaalaba eggulira eryo bajja kumuyamba nensooka mumanyi nga ffe tetunnakola osooka n'olindamukko n'obuuza bakama abo nti ninawo eyaŋŋambye emboozi bweti ne bweti naye etukolera enayita ne baŋŋamba genda ogikole human story nungi human interest ejja kutukolera ejja kuba nungi saalo nga atunyumiza olugendo lwayitamu Ebola amonyiza atya omuggalo gumunyize gutya munaye tugenda tukola emboozi wano mu kibuga Mubende we yali awangaalira mu bitundu eby'omu kirungi awo ndowooza kilometers ziringa 3 okuva nawo we tutudde yalabira mu kirungi awo nga gyapangisa ye Saalongo Ivan Birungi yalina akalenzi nga bakayita Jonathan erinnya lyenzijukira banga litambudde kalenzi ako kaali myaka nga 7-8 awo akaalinga kamutambuza ne tukola emboozi ya muzeeyi yaginyumiza ng'eriso touching nange nempuliranga amaziga gampiseemu Saalongo Birungi Ivan ow'emyaka 5 buli nkya yali akera ne mutabani we ow'emyaka 10 ne boolekera ekibuga Mubende okusaba ekyokulya mu bazira kisa naye olw'omuggalo Birungi ne mutabani we onaamukulembera kizibu okuva waka anti abantu be baasabanga ekyokulya nabo tebakyakola kubanga era okufuna ekyokulya abalirwana ayagadde oba ayina kaasobodde konna yasobola okundeeterako okulya naye nga bwe mutulaba tetweyinza n'omwana wange ayagadde yatuleeterako okulya. Birungi teyazaalibwa nga muzibe yali musajja yali yeekolera emirimu gye okutuusa mu mwaka gwa 2019 ng'ali mu kkomera ekitalya era we twabeeranga mu nzikiza munda omwo naye baagenda otufulumyako wabweru nabuuza bannange ti leero batufulumiza kiro koboya nti budde bwa misana naye nze nga sikyasobola kulaba. Omwami omuwe yajja okunkuba empisa eyanzita amaaso gano yaneetondera naŋŋamba nsonyiwa naye amaaso tugenda gatta kubanga bakwekengera okuddayo ng'oli mulamu kyovola nti amaaso gano galaba gatunula naye tegalaba amaaso bagatta. Kakati wayita akaseera nga mmaze ogikola ekyasinga okuneewuunyisa ye muzeeyi ono engeri gye yankubirangamu amasimu nga mbuuza owaaye tewaliyo baatuwaddeyo kantu nga muzeeyi ono ng'azikuba ku makya emisana n'ekiro oba owumuddemu ng'ova mufiriza okooye ng'essimu ogiwulira ewuluma nti owaayi tewaliyo baatuwaddeyo kantu. Kati ekisinga nze okunkwasa ennaku ye muzeeyi okubaako bannange byasisinkana n'abagamba nti nze nagenda ne tumuggyako amawulire okukakana nga batuwadde sente ze tuziridde sebo tekyasoose ku ggwe nange nawe yakubako akatongo nange nga kye yakoze kati kiyinza okubeera nga eyinza okuba yembeera ye nange yazindiisa nawe kagamba yakusigako akasa. Yes nti kati ffe ebyaffe munaaye tulaba bingi otuuka n'ogamba Katonda yamanyi. Kyamanya bya TV mukwata story nga nene mutematema mu. Kuba TV ejja kuwa dakiika 5 oba 10. Mu mbozi muzeeyi yakuwa kyekye kya muziba amaaso. Muzeeyi oyo yaŋŋamba nze nti bamala okumusiba ku ssaga y'ekambuye babateeka mu kizimbe ekyalimu enzikiza nnyingi bamalayo ebbanga nti mu kiseera ekyo muzeeyi olw'okuba baali mu nzikiza ey'amaanyi wande bagenda okubafulumyako ebweru nti bateranga okubafulumya kati wande bagenda okubafulumyako ebweru
nti abuuza banne leero batufulumiza kiro kati yatuleeterako okulya. Birungi teyazaalibwa nga muzibe, yali musajja yali yeekolera emirimu gye okutuusa mu mwaka gwa 2019 ng'ali mu kkomera ekitalya. Era we twabeeranga mu nzikiza mu ndoomo naye baagenda otufulumyako wabweru, nabuuza bannange ti leero batufulumiza kiro koboya ti budde bwa misana naye nze nga sikyasobola kulaba. ne bamugamba nedda ssebo budde bwa misana n'omusana gwaka nti nga ye alaba takyalaba. N'aŋŋamba kiyinzika okubanga obuzibe bwe bwava ku ki ku nzikiza eyo eri mu kizimbe. Gwe mukola emboozi gye twamukolako yagamba nti bamukuba empisa ya muziba amaaso. Kati nzija mu comment section ku video gye wateekayo nawandika ne nkugamba okusinziira ku byendabye mu mboozi eno 85% bifu. Omwe yajja okunkuba empisa eyanzita amaaso gano yaneetondera n'aŋŋamba nsonyiwa naye amaaso tugenda gatta kubanga bakwekengera okuddayo ng'oli mulamu. Kyovola nti amaaso gano galaba gatunula naye tegalaba. Amaaso bagatta nesigala nga siraba olw'ettaka lyange. Ne bonoogenda n'oginoonya abantu ojja gibalaga nga bagamba 85% ku bintu bya muzeeyi byayogedde bifu. Lwaki? Nti muzeeyi yagamba baamuta mwaka gwa 2023 bwe yabagamba. Bwe mbadde nkunyumiza nkugambye yes nkugambye nze nakola emboozi mu gwe 11 mwegi nga tuli mu muggalo gw'Ebola. Video y'abantu ojja gibalaga bajja kundaba nga ngenzo okola ki nga ngenzo mukolako emboozi. Awo ne mmanya nti kati muzeeyi ono alina kyanoonya. Ekyokubiri muzeeyi yagamba bamukwata 2016. Kakati fengeri gye tuli emubende ate tuli ba mawulire twafolowinga nnyo keesi y'ekambuye nti yatandika mu 2018 nga gwako. Si 2016 nedda yatugamba keesi yaliwo 2018 nga gwako. Yagamba nti mu musiba bamusa 2016 mwezi gwa 2 bansiba 2016 omwezi ogwokubiri bantadde omwaka guno guwedde mu mwezi ogw'omunaana. Myaka kyenkana gigenze mu 8 nga ndi mu kkomera. Nga kyeki kusibya mu kooti mwagendako mu kooti? Batutwalako mu kooti era tetwawozaako. 2016 nali nkyalina mu senior 6 omanyi sitya kwogera myaka gyange. 2019 mu gw'omukaaga nali nva ku ssomero nga maze osoma amawulire. Ngenda okutuuka mu mubende nga yemu ku banning cases eziriwo. Era nagifolowinga nnyo omanyi lwaki? Omujulizi asooka ku fayiro eyo kyemayinja tujja mufuna bamuyita Mugwabya yali musomesa wange naye bamusiba y'omu ku bakansalazi abaasibwa. Be bano bakasaga nti babasiba ne bakansala. Omujulizi number 1 ku fayiro ey'ekambuye Mugwabya yali musomesa wange mu senior 5 ne 6. That's why nagifolowinga nnyo nga bali abasiba 28 babaleetangaawo ku kooti emubende. Buli lwabangayo ne kooti twagendanga ne tukavalinga. Kati ngenda okulaba nga agamba 2016 ate nga byaliwo 2018 naawo ne nteekawo sita. Bansiba 2016 omwezi ogwokubiri bantadde omwaka guno guwedde mu mwezi ogw'omunaana. Kati kumbe ffe tuwokya. Kumbe mweno mukola ki? Kumbe mweno mwokya. Kakati ensonga endala gye nasinga okwewuunya ye muzeeyi okugamba nti abaana be bonna baabula ne mukyala we n'eŋŋanda ze famire yonna. Yes. Kati nenzijukira nti ze lwenagenda omukolako ate muzeeyi yalina akatabani ka kalenzi ffe teyajja nako anti nze kyekimu ku byanneewuunyisa nenzija mangu mu comment section neŋŋamba nedda muzeeyi ono alayika ali mu kulimba nsi. Kati nze akaana ke yandaga n'abo ke balabye nga vidiyo etandika ke yatugamba nti kake kaabulira wa. Eyo nayo yali nsonga nkulu SB4 yali nsonga nkulu nnyo. Kakati that's why nzija n'enkola ki ne commentinga nti nedda muzeeyi ono ateekwa kubanga ebintu ebimu ali mu kuwaayira ye 85% gye nagamba. Naye situlagawa kuba nagamba siyinza kujjawo nti baamusiba kubanga ekyo kyo toyinza kuba kona garanti yakyo.
naye nga mu 28 nze saamulabamu mu biseera bye wakola story ez'ekambuye ne byonna byonna ekkooti nga tutwalizamu n'ekkooti muzeeyi ono teyaliimu saamulabamu teyaliimu mu kukola story eno wagikolera waggwe yali buwe bamusanga kuba baali basibyeyo nga bantu batambula no mukola emboozi eyo namukubira essimu ne musanga mukazi gwe baŋŋamba we yali apangisa era by then yaŋŋamba landlord yali amugobaganye mu nnyumba yes naye namusanga mukazigo nga waliwo ne baneighbors awo nga balaga nti yali abeerawo kati nze ngenda okuddamu okulaba nga agamba abeera nabingoora ne sikifolowinga nnyo kuba ebbanga lyali litambudde nti abantu bakola ki abantu basenguka naye ate waliwo Munamawulire munnange omulala akola ku radio naye sijja mwogera oyo no yamupangisizaako okumala ebbanga lya myezi nga 5 nina Munamawulire munnange mukwano gwange mutanuuku yaŋŋambidde ola yankubiddeko naŋŋamba oli ready okukozesa eddoboozi lyange yes naŋŋamba yakolako story y'omuzeeyi oyo era ekitundu kyaffe ekivuddeko ndowooza mumuwulidde Nuuhu oyo akola ku Bukedde by then yali akola ku Bukedde Farmer so naye n'atumenyera mu muzeeyi so kati muzeeyi oyo nti yayagala nnyo okukozesa ffe abasobola okutuusa eddoboozi lye mu bantu abangi yes era bwe nalabye ng'olaajala ne ŋŋamba kituufu muzeeyi atuula omanye eno Uganda kati buli omu asobola okukozesa kyonna kyalinawo okusobola okufuna kyayagala nti muzeeyi kasita yawulira emboozi y'ekambuye kuba yabaninga nnyo wano mu ggwanga yabaninga nnyo n'atuula n'akola naye olugero olulwe nga kasita ajja n'akunyumiza owulirira ddala ddala ng'oli touched jjukira Mubende bw'oyogera ku kibbattaka abantu bangwa nnyo okugamba Mubende kituufu tuzenga amawulire tukola ki tugalaba ag'ekibbattaka nti bafuna sympathy eyo mu mutima oli nawulira ng'ali touched kati ye kye yakozesa era waliwo munnange omulala Munamawulire munnange naye wa TV ye yamubuuka amubuuka atya nti nze bwe mmala okukola ne ŋŋamba kimaze oyita naye nga muzeeyi ono atebwa kuba mufere otomedde tolina kyakukola ye sina kyakukola nga gwe nawe bwakoze eki kati nate kati nnyo ffe twatomera yes mu kutomera comments amasimu agatukubira ne tuwa ne ttiimu yange nga bamanyi twatomedde naye tumulekerereyo tumuzimbire yes tumuleke tumute kati yewate weyategeera nti weyatuteeka nnyo ku pressure omusajja akuba amasimu akubira essimu ku ssaawa 6 nga kye yankola ku ssaawa 6 n'eddakiika 10 yes nakubira akuteeka ku pressure eyo kati weyakitegeera nti tumuguddemu temuyaayo kwe kukyusa olutambi n'akyusiza ddala n'akyusiza ng'agala tukuba kutuzikiriza kati ndowooza muzeeyi oyo nze nga nze tuyinza okugamba omanyi bagamba ennaku z'omubbi zibaaga zibaana kuba nze SB4 nkubulya ebigambo bino bakansalaaz abo manyi ffe mikwano gyaffe baatukubirako ne bagana naye omusajja ono lwaki tumugulako omusango ng'omanyi lwaki baagala omugulako omusango fayiro y'ekambuye eyo abasibe bali ku bail babatera ku bail omusango gukyali omu baabata 221 nga tugenda yingira akalulu bwe kati ne baba wa bail abamu bwawaka bafa aba parliament wane Mubende babeeyimirira era balwana nnyo okulaba nga bavaayo kati bakansalaza bujukira bakulembeze balina okutya kuli nti abantu 28 abaali mu kkomera bwe banagenda nga balaba ebintu bino nga bitambula muzeeyi ng'agezaako okusiga ekifaananyi ekyo oba oli awo kikyayinza okuviirako omusango gwabwe ate okuddamu okukola ki okuzuukuka ne babazaayokko nti ate kakati waliwo ebipya ebizuuse kubanga oli bwagamba nti baamukubira empiso mu kkomera n'aziba amaaso ekyo kintu kinene nnyo kiyinza okubijjisa ekifaananyi ky'amakomera kati kwe kutya bakansala bali kwe baalina nti naye omusajja ono lwaki tumugulako omusango tugenda kufuba nnyo kunoonya ku kansala yes naye kuba ye gwe baasiba ye victim tugenda kufuba nnyo kulaba nga tumunoonyako ekitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kuba nga tumunoonyako tumaye tugendako bonna ku ttaka eryo twagala kufeffe ddala amazima so olunaku lwe baata abantu mu mboozi gyatuwa yagamba nti olunaku lwe baabata waliwo okujaganya kunene nnyo mu Mubende muno babatera ku Mayor's Gardens waliwo ku lunaku lwe baabata
kukoti naliwo nyinza okubanga nkyali bwembanga ngenzeko mu archives zange nyinza okubanga nkyayinako kone ku video obumu nja kuddayo nkebereko mu archives zange kuba se ku koti naliwo nkugambye omusango gwo nagufollowinga from day one paka lwe gwaggwa nyinza n'okubuulira state yaguli mu Richard Bivumbuka kati ali Masaka mwamulabanga mu musango gwa Segirinya ne Sewanyana state oyo ye yagulimu Aaron Kiza nga yeroya wabano be basiba ye yagulimu mumanyi ba na Uganda Aaron Kiza mu mumanyi kakati musango gwali munene naye nga kyeyagamba nti bamutera ku Mayor's Gardens batutera ku Mayor's Garden yawe Mubende abamanye Mubende ekyengulwa paka awo bayitawo ku Mayor's Garden motoka we zaatuleeta baso okuva ekitalya ne batugamba tetukyayina musango gwonna bino byenjogerako mbagamba byenda byeko juzi mu gw'omunana ng'ennaku z'omwezi 7 Mubende yakwata omuliro nga batutadde batugamba tetukyayina musango gwonna kati tuli baddembe naye nze nga ndi muzibe nga w'okugenda simanyiwo era bw'otuuka ku paka wali Mubende ababodaboda be banyamba abamu abakyayina amasimu gano ag'egundi n'ebifaananyi babirina abantu ne bajja ne bamugyawo kakati ekituufu kiri nti obwo okujaganya tekwaliko era kumala muganda wange mulekibe tukasukawaawo malo yamanye ennaku yaffe kati ekyo ki ekituufu kiri nti essanyu lyaliwo Munamawulire naye nga tewaliwo okuyisa bivulu nga byogamba nti procession zaaliwo nedda abantu basanyuka mu mitima okulira nti abakulembeze baabwe baali bateereddwa actually kyenyinza n'okugamba nti ensonga eyo y'emu kwe yawanguza n'abamu ku bakulembeze abali mu parliament babigamba bye yatugambye kati ninyo bane tulezoningeko nina omuntu omwe wankubiddeko essimu ne twogeramuko omukulu looya nangamba SB4 nalaba programu yo ku ntandikwa eya muzeeyo nebamu ebituli ononsonyiwa nabonna bakuba mu programu eyo n'ebituli nze nange nali mmanyi ndi mugezi makola programu ze zino ntera okugamba nti nyinza okwefula nti ndi mugezi naye ate mulimu abatusinga ati omwana agamba waggulu w'omumanyi obayo omumanyi muzeeyo no namubuuza ekibuuzo nti bwe bakukwata bakutwalawo yagamba bawatwalako polisi yawa kambesekuwano polisi yawa kyekyantulugunyisa okuntuusaako bakutwala mu komera lyawa bandeeta kitalya gye maze emyaka egyo gyonna naye nga batusoosaako ekaweeri wali nga bali mu kutukuŋŋaanya mu kutukwata nze we banzigira ekaweeri nga bakakwata abatuuze 12 kawaali prison ye Kaweeri babatwalako ku polisi ye Kaweeri ne bamugjawo paka kitalya gyamaze ebbangiro ne mubuuza bakutwalako mu kooti n'agamba tebabatwalako mu kooti n'abasibi bonna bali abala ne bakansalas era wano nsaba okwetondera mwenna akantu akabakalaba myaka kyenkana gigenze 8 nga ndi mukomera nga kyekikusibya mu kooti mwagendako mu kooti batutwalako mu kooti era tetwawozaako wabula okuvaayo kyaddirira okuba nti pulezidenti w'eggwanga bwe yatandika okuba kampeyini ez'akalulu akaali mu buyinza mu myaka gino Munamawulire ne bamugamba nti oteekwa okuta abantu baffe be wakwata ku ttaka ly'ekambuye omusajja oyo yalukaba nti tebamutwalako mu kooti naye nange ate nali musiru kubanga tetesoka kale mmanyiiko ebimu nti omusibe yenna mutwala mu prison musayira kooti bayita mu kooti yes naye yatugamba nti tebamutwalako mu kooti ekyo tekiriiwo kyovula nze najja nempandiika naye naye okusinziira ku byenda bye 85% ku byenda bye kubafa okola analysis wo nomanya nti nedda ekintu kino mbadde nakirimu kino kyali bwe kiti kino kyali bwe kiti kino kyali bwe kiti nga 85% nze nga nze ku percentage gye nawa ne bananga balaba abagutambulira bayinza okuweeza abo waliwo ayinza n'okuwa 99 omukulu n'ebbanga bamayina naye kuba abasinga bazenga mu comments batukwera ku masimu ga musajja mumwetegereze nnyo kubanga waliwo abali bagala omujjanjaba amaaso yeebuzaabuza timumwetegereze nnyo musajja ayinza okuba alimu akalaba no kati olaba SB4 wegende simanyi bamubuuzako ku kibuuzo ky'okufuna abantu abayinza omujjanjaba amaaso kye yakuddamu kubanga buli lwoleeta
suggestion eyo nti ne bwe tufuna bazira kisa ne bakujjanjaba amaaso omanyi kyayinza okugamba akugamba abasawo bankebera ne bagamba amaaso totally tegakyaddangu nakimubuuza ye kati yatuula n'aluka ekintu kye nti akuteerawo embeera nagamba abasawo already bakonfaminga kati mugenda kuzzaaki era kati olwaleero luno ne bwontwala mu ddwaliro ki bagga nti gago tegakyasobola kuwona nagendako mu ddwaliro ly'Emmengo nga bwe nkugenda nti mbadde ku malediyo nga nnoonya abantu bange waliwo omwami eyansitula n'antwalako mu ddwaliro ly'Emmengo era wali kwayiwe n'obujulizi asobola okubukuwa n'amabaluwa nga yinaawo abasawo ne bamugamba mazima ti temutawaana gano gaafa byaggwa awo nange nenkakasa nti kyekyo kitegeeza abeera akukubye tekinikale nti naawe abadde ayagala okujja mu mujjanjaba amaaso amaze okuzibirayo ye ng'ayagala ki ayagala wano kubanga bw'agamba nti abasawo bakonfaminga nti amaaso gonna gaafa lwaki nga bwe yajja n'ebifaananyi naye wo yajja n'ebifaananyi yes nabirabako kubanze namusanga wuwe nga bw'ali n'ebifaananyi bya famire lwaki tatuwa ku bbaluwa ezo ez'abasawo ezakonfaminga nti amaaso gaafa kubanga buli kiki kyeyogeranga nti kati abaana bange mubalabe bano ku kifaananyi nze nali musajja mugagga nnyo nga bwe mundaba mu bifaananyi nalina ennyumba bweti nga bwe mugiraba mu bifaananyi kati lwaki teyatulaga ku bbaluwa ezo nti bannanga abasawo bagamba sikyaddangulu n'ebbaluwa ziizino bomboozi eno gye wakola wafunako ku famire ye nga egamba nti gyeri ekituufu kiri nti abafamire tetwabafuna kuba nze Nuhu story gye yakola ku Bukedde Fama mu bigambo byagamba bwe yakola story eyo yaddamu okukubira muze nga agamba nti famire ye yagifunye andi ekirala question maka bujira omwana gwe yajja naye ewo yagamba mwana wani yagamba kalenzi kake era ngamba nti akalenzi ako bwe baaliwo sikafu ku ttaka eryo bakalonda bulonzi ne wabawo eyakakuza n'abeera nako nga yaali mu kkomera kati mu kubata akalenzi ako ne bakamuddiza era ke kamutambuza ekirala agamba nti basibe banne be babata be bamuta nabo abamu bamenyeka emigongo abalala nabo bazibe abalala balema amagulu gambo babata yakala abantu 17 baafa byo biwulirako ebyo kubanga fayiro ffe gye twalabanga yalingako 28 nga mu kubaleeta beetambuza nga balamu bulungi kube twalaba 28 era abali ku fayiro abali documented mu fayiro eyo oba mu keesi eyo 28 nze be nalabako n'amaaso gange era nga n'abamu essaawa zino mbasanga mu kkubo nga mbamanyi saawulirako ndi waliwo omuntu eyafudde abalala bamagongo gyamenyeka amagulu gamenyeka mpoziko tuyinza okugamba ng'ebyo tebyafuluma nga bwe nkuga nti kwaliko bakansala bali batukiikirira ku muluka baaliko nga yabakwata nga bakwatibwa babiri kati ne bamuteeka ku nninga ne bamugamba bw'oba tobatadde wano tewali kalulu kati n'alyoka atandika okutuyimbula mu mpola feezi ku feezi era mpulira mbu wakyaliyo n'abalala abaliyo erwimi eyo kaseese kubanga bwe bali batusiba batwawula yawulamu tebatusibira mu kkomera limu nenze lye nalimu twaliyo abantu 40 nkuga nti 17 bafiirayo 23 twakomawo tuliko obulemu kutulugunya kigwe babatulugunya kutuuka n'okutta okutulugunya kwali kuyitirivu nnyo naye ate era bano be baata baali badde batubuulira ekisinga twewunyisa yagamba mu mboozi gye yatuwa yagamba nti yabanyi gye bali era sobola tutwalayo kubana abamenyeka abeewalula yagamba banyi gye bali asobola tutwalayo muzibe ye omuzibe amanyi gye bali asobola n'otutwalayo ng'ani atukulembedde muzibe kakati ndowooza bannayuganda twetaaga ate okuddamu ku kyamaaso nti oŋŋambye osobola okunkulembera naye tolaba tuba kugenda luddawa obanga tolaba yes abantu abo wafuna di information yebakwatako nti ono bamuziika wano ono famire ye eri wano ono eri tulina okuddamu okwetegereza n'ekibuzo kitulina okwebuuza bw'oŋŋamba nti oli muzibe tolaba era otambula osimba akago ngalo n'omuntu akukulembedde
onkakasa otya nti ogenda kunkulembera ontwale wa famire y'omuntu eyafiirwa omuntu waabwe mu kkomera ng'omaze ebbanga myaka 8 mu kkomera naye ne bakutanga okyamanyi nti bano bali wano famire yona eri wano eyona eri wano eyona eri wano kitegeeza ki nti emphasis yaffe kati tudrawing attention zizaffe ku ky'omusajja ono alaba oba talaba ekirala ekyo kibuuzo kinene alaba oba talaba kubanga bwe nkukwatira kunga nti nsobola n'okukulembera ne nkutwalayo ludda waggwa omuzibe amaze emyaka 8 mu kkomera yes ekirala ebifaananyi bino byatambula nabyo yabijjawa abadde mu kkomera okumala emyaka 8 kubanga bye nalabye bye yakulaga byanjawulo ate ku byange bye yandaga yakulaga birala kubanza yandaga ojjukira ebifaananyi bye ddala baateekangako negatives bye bifaananyi bye nalaba ebyo byabeerangu ka negative emabega bye bifaananyi bye nalaba naye ate bye nalabye ebibyo nga musajja apoozinze bulungi ng'akutta obwana bubiri byatandaga ate nze mu 222 ebyo saabiraba ate nga nali waka wuwe wennyini ekirala alina ennamba z'essimu 2 zonna ziri mu mannya ge omuntu avudde mu kkomera bamutwala ali mu pule buli kimu kyonna kyonna kisaanawo ndaga muntu yagijjawa okuteeka amannya gano mu ssimu ze kati mwami Sekiziyivu nasookera ku radio bagiyita Point FM eri awo ku Main Street mwami Innocent Sekiziyivu meya wa Mubende nampulira nga ndi kuki nga ndi ku radio nangamba toyina bwojja kunoonya abantu bo nga toyina ki nga toyina simu neetaaga okufunira ki okufunira essimu nampita mu butongole nantwala ku office omanyi era zonna office ya Airtel ne MTN ziri awo ku Main Street kati bwe yali antwala ku office nenzijukira nti mukwewandiise enanga muntu bwe yafuluma era ne bwobuuza chairman wa Main Street Haji Zizinga yangamba nga buli lunaku nangamba naye lwaki tono nenanga muntu yo nemugamba nze bye nanga muntu byammwe nenzijukira nti enanga muntu nagirekayo kunira anti nali siye budobwe nali sigeta nali sigetaga naye ebipapula byo nali mbirina bye batuwandiikirako kale nenzijukira nti enanga muntu nagireka kunira nengamba mwami Sekizivu konze nga nira yasenguka omanyi yali wali opposite ne police enkulu e Mubende nga nira yasenguka kati mwami Sekizivu nanyambako ntugenda kunira engeri ye jali meya bwe bamulabako bwe batye nanga muntu baginoonyezaawo naye nga process yendaga muntu ogimanyi wane Uganda yenga SB4 muntu atalaba kuba yatugamba yekyawa kya buli kimu yakivaako nti n'ensi yagivaako kati agiraba bulabi endaga muntu olwanira yaki gwatugambye nti wava ku nsi buli kimu kikubanga bwe kyagala naye mu byonna n'osooka kusekiwalinga national ID tweyaze nga tetunda bakugenda tukwatagane ku myaka nze ngamba abamusa omwaka 2016 wano omwezi mugwokubiri bamusibira wega bamusa mwaka muzeeyi oyo mukujja yangamba nze nti bamusiba mu mwaka gwa 2018 ne bakansalazi bali n'abantu bonna kubasaga eyo olwo yaliwo nangamba mu 2018 muganda nge ffe twagwirwa ekizibu ku ttaka eyo that's why nagambye nti wali nakuja ne nkugamba 85% bifu nganze yangamba kirala mu kusooka nawe nakugamba kirala kwa Sb4 Media Tuggussa Enssonga tusabire tula kunoonya ku kansala yagamba nti bakansala bano bamusaba nabo tunoonye ku kansala ono eyali victim ku nsonga ezaawo tonnyonnyole ngawe byali okuva ku ntandikwa nagambye twagala kusuusa muzeeyi ono mumanye muzeeyi omutuufu yaani atona sayira SB4 tiyabba sente za muzeeyi nga tukoze omulimu guno sinnazimba mwalu tannazimba aba tannaba kuzimba tetulina yadde naye tukoze emirimu gino tuzimbidde abantu amayumba tukoze bingi tetujja kwewozaako naye twagala muzeeyi ono tumusunsule mumanye muzeeyi omutuufu yaani kuba kyempuliddeko nti bakansala bano basobola n'omugulako omusanga ate nga batuufu abantu bampadde amagezi muzeeyi ono ngende muwaabire naye nja muwaabira bajja mmusiba naye era nze njo mujjayo bajja agamba SB4 asibye omusajja muzeeyi omusajja nedda namulese mirembe naye njagala muba sunsulire kuba tugendako ne ku ttaka eryo tugendeyo
musunsule muzeeyi ono mmanye muzeeyi omutuufu yaani era kabefe baffe ketuddako kunoonya ku kansala naye atubuire wa muzeeyi ono amumanyiiko mukomera baaliyo bonna babasiba bonna kuba yagamba bamusiba naye nze muzukulu wa Kabajja eyatero ekujjukiza ennaku z'omwezi nga 7 tugende emisinde gya mazalibwa ga baffe Ssaabasajja Kabaka wali mu Lubiri Emmengo kiti emitwalo 2 gyokka genda ogyefunire ate ojje tulwanise akawuka akaleeta Mukenenya okubanga okweyunga mu misinde gino jasobola kugula kiti emitwalo 2 ojje era ng'omulamwa gw'omwaka guno gugamba nti tulwanise akawuka akaleeta Mukenenya kakome omwaka 2-3 gyokka. So omuvubuka ali eyo kikakatako okubeera nga weekuuma okubeera nga tosaasanya akawuka kano wamu gwena watakalina okubeera nga ate weewala okukafuna. Nze muzukulu wa Kabajja ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tuli mu lutalo lwa kulwanisa abafere abeerimbika mu banaku okusaba obuyambi ne bafiiriza ate bali emikisa kubanga omuntu omutuufu ajja kuvaayo naye nga gwala ewako wadda wagamba nti batubbye tuyambe abantu naye batubbye tetukoowa kuyamba era nafukamidde ku maviivi gange nga Mukama nyamba ombuuse kino naye sigenda kulekera okuyamba oba oli awo omutima gunafuwa naye Mukama abanga yekutuma tusaba tunywerere mu kuyamba. Nze muzukulu wa Kabajja tukyeyongera mu maaso tukomawo ne kansala agamba omuzeeyi agamba nti bamusiba naye babasiba nabo. The annual Kabaka Birthday Run returns on Sunday 7th April 2024, starting 7 a.m. at Lubiri Mango. Use your Airtel Bona bundles to call anyone on any network to buy kits at 20,000 shillings each from the Airtel shops Benjuanuka, Fabadi Center and New Taxi Pack, as well as Majestic brand offices at Bulange Mango. You can also pay using Airtel Money. Dial *185# option 5 and follow the prompts to complete payment. Kits bought using Airtel Money can be picked up daily 9 a.m. to 6 p.m. from Airtel shops Wampewo. The Kabaka Birthday Run 2024 is brought to you by I&M Bank, Nivana, Uganda AIDS Commission, UNAIDS, Bukit Dolu Popular, Daily Monitor, Majestic Brands and Airtel. A reason to imagine. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.